UNEP kyaddaaki erangiridde nga bwefulumizza ebibuuzo by'abaana ab'ekibiina eky'omusanvu ebyakamalirizo 2024 era munnange tulindiridde kumanya bumanya baani abakoze batya, baani bibitaatambulidde bulungi. Naye mu buufu bwe bumu Dr. Jim Spears Ssentongo yabadde yataddeyo okwemulugunya eri UNEB nti UNEB erina okuvaayo n'erongoosa mu nkola yaayo ebibuuzo by'abaana bingi tebikomawo wamu n'emivuyo gyonna egifumbekera mu mbeera ey'okukola ebibuuzo okuviira ddala munnange mu nteekateeka nga babikola nga babirindirira mu ngeri y'okubibba n'ebirala bingi nnyo. UNEB byerina okubeera nga etunulamu naddala ekibibuuzo by'abaana abamu obutakomawo. 2026 teweekanga ng'olabye abantu abamu bakubye emiranga nti weewe maama ndidde wanze anti akalimu nga kaweddewo kubanga ebyobufuzi kati byafuuka mulimu, ebyobufuzi byafuuka mulimu gyensonga tulaba nti abantu betta. Kakati 2026 maziga gennyini bakansala munnange abamu ge bakaaba ge bakomba anti 400 birambirira ate bagenda kudda tebalina we bagenda kubeera nga beesimba. Ate emmotoka ya MTN gye bawa omukyalo omu munnange ebigikwatako bikuleetedde Ssennyonyi. Obadde okimanyi ti baali bamubbulamu erinnya lya Museveni Yoweri, bamubbulamu Yoweri, Ssennyonyi ssebo ye Yoweri. Ate NIRA emaze okubeera nga etukakasa nti bagenda kuleeta ndagamuntu ezitaggwako era nga zino zirina kubeera za mulembe. Byonna wano ku Uganda at large teweerabiramu okusubscribinga ate onyige notification bell osharinge nga bw'osobola. Hillside View Apartments webali wali ejjanyi ku kasozi ejjanyi Ntebe Road kasita otuuka e Namulanda ekitende ekajjansi awo onookyamirawo n'ogenda ku church ku kasozi ejjanyi. Zino apartments zirimu buli kimu, tolina kye weetaaga otwala tulo, ekiyungu eky'omulembe, ebisenge ebisukka mu kimu, wifi ya bwereere, security eri gguluggulu, ate mu kifo ekiri executive. Kati osobola opangisa omwaka, osobola opangisa emyezi, osobola opangisa weeks, osobola opangisa ennaku, kisinziira munnange ky'oyagala. Omusawo omukugu gy'ali era mujje munnayimba w'ennamba mugende mujjemba w'ennamba y'omusawo mugende babajjanjabe endwadde ezibaluma. Gwe jangu wano ku Uganda atulaje ennamba zange muzimanyi emyezi ebyayo 15 endala 13. Kakati munnaye tusimbudde si birungi yadde n'akamu. Amawulire agava mu kakiiko k'ebyokulonda si malungi yadde n'akamu eri abo ababadde beesunga okwesimbawo ku bifo ebimu nga bwe nakutegeezezzaako nti muganda wange tunaaviira mu kalulu ka 2026 ebirooto by'abamu bijja kuba bwe bityo munnange bikomedde ddala omulimu ogwafuuka omulimu ogw'ebyobufuzi. Muganda wange ebiwoowaatiro kirabika bigenda bitemwako essuubi munnange tiririiyo. Anti akakiiko k'ebyokulonda kano katutegeeza nti ebifo ebigenda okubeera nga byesimbibwako bikenzeezeddwa wano mu Kampala muganda wange naye walala okusinziira ku tteeka agaaliwo galaga nti bakansala 400 munnange ebifo byabwe mmye. Munnange bakansala bo mu Kampala ne Wakiso batuula bufoofofo oluvannyuma olw'okukitegeerako nti akakiiko k'ebyokulonda munnange kafundikidde omulimu gwako ogw'okusala ensalo empya ez'ebifo ebikiikirirwa ku Miruka, Amagombolola, Divisioni, Munisipaali ne ku KCCA era gye biggweredde nga ebifo eby'obwakansala ebisoba mu 400 bwe bityo munnange mmye. Kino kitegeeza nti akalulu ka 2026 kagenda kubeera muliro gwennyini ddala ku njuyi zombi ebbiri mu bibiina nga abaagala obwa kansala balwanira kaadi ne mu kalulu kennyini nga abavuganya battunka okuyitamu era bangi ku bakansala akalulu
akalulu kanaagenda munnange okuggwa nga tebalina we bali. Olukiiko olwa KCCA olukulemberwa Lord Mayor Erias Lukwago olulina bakansala 54 kyokka nga munnange mu kulonda kwa 2026 bagenda kusigaza 32 bokka, ng'obaliddeko abakiikirira abavubuka abaliko obulimu abakadde n'ebitongole eby'ekikugu. Kansala badda akiikirira emiruka 2 agenda kukiikirira emiruka 3 oba 4. Bwe kituuka munnange ku bakansala abakyala ababadde bakiikirira omuluka ogumu aweereddwa 4. Bakansala ababadde bakiika ku division nga bakiikirira zooni emu mu bitundu ebimu bagenda kukiikirira 5. Olukiiko olwa division ey'e Lubaga olutuulako bakansala 95 nga obaliddeko meeya mu kulonda okujja bagenda kusigaza bakansala 46 bokka. Kanso eya division ey'e Makindye ebaddemu bakansala 95 egenda kusigaza 42 bokka. Kampala Central ebadde 85 yakusigaza 20. Kawempe awali bakansala 86 wakusigala 42 ate mu Nakawa bagenda kusigaza 43 okuva ku 91 abamalako ekisanja kino. Kaakati bwe twogera ku Wakiso, kanso ya district ebadde ne bakansala 103 bongeddwako abalala 2 ne bawera 15 kyokka bwe kyatuuse ku nkiiko eza municipal ne division omuwendo gwakendeezeddwa okugeza municipal ey'e Nansana ebadde ne bakansala 94 bakusigaza 65. Division ey'e Nansana ebadde ne bakansala 47 bakusigaza 35. Municipal ey'e Makindye Ssaabagabo abalina bakansala 68 mu 2026 bagenda kusigaza 42 bokka. Olukiiko olwa division ey'e Ndejje olulina bakansala 37 lujja munnaye kusigaza 29 bokka. Nabweru division ebadde na 23 bano egenda kusigaza 23. Busukuma division 15 ate Gombe division egenda kusigaza 24. Mu municipal ey'Entebbe division A 11, division B 9. Kira municipal egenda kusigaza 32 bokka. Kyengera Town Council 41, eggombolola ya Wakiso mumyuka basigala 26. Wakiso Town Council yakusigaza 12, eggombolola ye Mende 11. Municipal ey'Ekira Kira division 14 bweyogeredde division 24 ne Namugongo division 33. Kakiri Town Council yakusigaza 12 ate Kasangati Town Council 26. Kati munange omwogezi w'ebyokulonda omwogezi aw'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ono yagambye nti etteeka lyalinyisizza omuwendo gw'abantu ogulina okukiikirirwa beesanze nga ebitundu ebimu bonnange birina okugattibwa olw'obutabweza muwendo ogw'abantu ogwogerwako mu tteeka eryayisibwa Paalamenti mu 2022. Ku magombolola Town Council oba division eza municipal omuwendo gw'abantu abalina okukiikirirwa gwasigadde 3. Division eza KCCA aba city endala yonna oba city endala yonna omuwendo ogulina okukiikirirwa gwalinyisiddwa okuva ku 5,000 ne gudda ku 10,000.
buli waadi eya municipal oba city division yaninyisiddwa omuwendo ogulina okukiikirirwa okuva aku 6 okudda ku 1.5 omuluka gulinyisiddwa omuwendo okuva ku 1,000 ne gudda ku 1,012. Omuwendo ogulina okukiikirirwa buli waadi ya town council ne division ya municipal gulinyisiddwa okuva ku bantu 3,000 okutuuka ku 7. Akakiiko kamaliriza munnange okutimba enkalala ez'ebitundu ku magombolola ebirina okukiikirirwa okuva nga January 13 okutuusa January ennaku z'omwezi nga 225. Tulindiridde kyaddaaki munnange tukitegeera oluvannyuma lw'akaseera nga bwe nabadde mbategeeza ntulinda ebinaddirira ku mmotoka eno eyaweebwa omukyala atunda ebirime ku kkubo ku Ntebe Road. Emmotoka munnange emaze n'ezuulibwa, emmotoka aba MTN gye baamuwa. Kati emmotoka eno munnange ng'ezuuliddwa twakitegeddeko gye buvuddeko nti omukyala ono yajwala okugikanika ne bamusaba $80,000 mbu n'awaayoko $70,000 naye nti makanika gwe yali yagiwa ate n'abula nayo. Mu kubula nayo MTN Uganda netukakasa nti bwewa omuntu ekintu eba ekimuwadde era emmotoka eno yagimuwa nga yiye, era nti bw'anaaba abategeezezza oba nti bwe baanamukontakitinga bagenda muyamba balabe engeri gye bayinza okubeera nga bagifunamu. Kati emmotoka ezuuliddwa naye ate ekyewuunyisa bagitutte ku MTN. Bwe bagizudde bagitutte ku MTN tebagiddiza buddiza nnyiniyo. Naye jjukira nabadde mbategeezezza nti amawulire gano oleda abantu babadde bagukubyemu dda ebituli kubanga bagamba teri muntu ayinza kubba mmotoka ey'ekikanga eyo eriko n'egundi za MTN mbu talina waayinza kubeera ng'agitwala. Ate omuntu gwe bamanyi nti balabawokko engeri y'obubadi oba engeri y'okuzuukusa MTN nti babeeko engeri gye baadivataizingirako oba oli awo. Naye munnange gye tulina ti emmotoka baagifunye era bagitutte ku MTN. Kati twagala kulaba kuba kati tuli mu a few moments later, so twagala kulaba biki ebiddirira. Anti munnange ffe bwe tutyo munnange tuli awo kubeera nga tuteekebwa mu diversion buli kaseera, batufumbafumba bufumbifumbi bwe tutyo butereevu. Ate twolekedde palamenti. Joel Ssennyonyi ayogedde ku nsonga eziwerako mu palamenti. Joel Ssennyonyi agambye nti kimutawaanya nnyo obwongo bw'atunuulira General Museveni nti omuntu bazadde be gwe beegomba ennyo, kubanga Joel Ssennyonyi agamba baamuzaala mu 1986 omwaka gwe gumu Museveni gwe yawambiramu obuyinza. Kati bazadde be mu lutalo baali badeetinga, kakati awo maama amuzaala mu mwaka ogwo 1986 era abo nga bakava okuzaala omwana Ssennyonyi bwe batyo ne batandika okubeera nga bateesa ku linnya ery'okumutuuma ne bagamba tumutuume Yoweri kubanga bannange omusajja alwanye n'anunula eggwanga. Naye Joel Ssennyonyi agamba nti bazadde be mu kudibeetingawo ne bamutuuma Joel. Naye essaawa eno ekisinga okubeera nga kimutawaanya nti bw'atunuulira Museveni omusajja kwegamba bazadde be gwe baali beegomba nti n'omwana waabwe kabamutuume Yoweri, agamba nti muganda wange alabira ddala omusajja eyanaaba ensonyi mu maaso nga yafuuka engo atakyegombesa yadde era agamba nti munnange olw'ensonga eyo alabira ddala nga alaba nga kimuluma. Omusajja ono banzibulamu erinnya bangamba nti omusajja omuzira Museveni Yoweri, alabira ddala ng'omusajja afuuse shadow, kisiikirize ky'oli gwe baali beegomba bazadde be. Kati Joel Ssennyonyi era mu ngeri y'emu
bw'atyo ayogedde ku nsonga za Muhoozi mu Paalamenti. Newankubadde tamwogedde erinnya naye atukiza ebya Muhoozi. Muhoozi okuvaayo n'alaalika nga bw'agenda okutemako Bobi Wine omutwe, n'atakomaawo n'alaalika nga bw'agenda okubeera nga atta Besigye ku Heroes Day. Nti ekintu ekyo kiswaza nnyo amagye nti waliwo bajjenero b'amagye oba b'ofiisaazi ab'amagye abateeka ekitiibwa mu mateeka, neebaayo n'abalala nga bo munnange obwannantagambwako bw'abambala era nga tebamanyiiyo mateeka wansi wa njuba gayinza kubeera nga gabakwata oba nga gabaluma. Kale n'olw'ensonga eyo bw'atyo Joel Ssennyonyi n'asaba nti ekitiibwa eky'amateeka kirina okubeera nga munnange kikuumwa, newankubadde nga oli munene nnyo mu magye. Nga bwe nkutegeezezza tayogedde ku linnya Muhoozi, naye nga kyeraga kaati nti yabadde ategeeza Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko, eyategeezanga nti singa kyalibadde kisoboka yalitemyeko Bobi Wine omutwe, naye kitaawe twegamba yamulemesa. Ate n'akakasa nti ye Besigye agenda kubeera nga attibwa ku lunaku lwa Heroes Day. Ku Heroes Day agenda kuba attibwa ku lunaku olwo, ekintu munnange ekyawawaza ennyo eggwanga n'ensi yonna amatu ge tufuna okuva mu gavumenti. Bano bamaze okubeera nga balangirira nti balina enteekateeka ey'okuleeta density ezitaggwako akikendeeze ku nsimbi zeebadde esaasaanya mu kufulumya ezibaddewo n'okumalawo okwemulugunya kw'abantu. Byategeezeddwa minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi bwe yabadde ayogera ku density z'Abannayuganda ezaggwako omwaka oguwedde n'enteekateeka eriwo. Yagambye nti abantu babadde basusse okwemulugunya ku density ezibaddewo okuli ebyenkumu okuba nti zibadde tezikyabakolera n'ensonga endala nga kyekibawaliriza okukola ku density ez'oku mutimbagano, nga okukozesa density nga ezibaddewo kino kigenda kukoma ku myaka 10 okuva kati oluvannyuma lw'okuwandiisa Bannayuganda okw'ekikungu okujja okulangirirwa essaawa yonna, kubanga ebyuma ebibadde bisibye enteekateeka eno byatuuse nga n'abagenda okuwandiisa abantu batandise dda okubeera nga batendekebwa. Muhoozi yagambye nti ekikyasigalidde kye kitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu ekyannira okufuna tekinologiya anaabayambako okwongera ku bintu ebirala ebirina okubeera ku density okuli obukoowekoowe, kubanga munnanti bazudde nga ebinkumu oluusi bigaana okukola. Kakati obukoowekoowe bakakozesa batyo kate tekinologiya. Kakati munnange ababaka okwabadde Abdallah Kiwanuka owa Mukono North n'abalala bamutadde ku nninga okutegeeza eggwanga okuwandiisa abantu okw'ekikungu bwe kuliyo nti kubanga Bannayuganda basanze obuzibu mu kwewola ssente n'okutambula mu mawanga ag'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa. Bagasseeko nti ssente ez'okuwandiisa abantu obuwumbi 192 zaaweebwayo dda Paalamenti, tebalaba nsonga yonna ebakeeriyesa. Nga batuusizza okuwandiisa abantu, baasabye abawandiisa basindikibwe ne ku miruka okwanguyiza abantu n'emitwalo 4 egiteereddwawo nga ekibonerezo eri munnange abaneewandiisa ekikeerezi ziggyibwewo, nti kubanga ebiseera bingi obuzibu buva ku bo bennyini okuwandiisa Bannayuganda okufuna density empya
kwalina okubaayo mu August omwaka oguwedde. Gavumenti neeyongezaayo omwaka mulamba era minisita akakasizza nti nga ebbanga lino terinaggwaako abantu bagenda kuba bawandiisiddwa.